yatemye ensingo tubegabega byonna. Twasiibye mu saaluuni ng'asiba enviiri kati bwe yavuddeyo n'akomawo waka n'angamba maama Kibazo ankubira simu ampita nimugamba owa Kibazo ogenda akola kisaawa buno 2 ez'ekiro n'agamba angambye ali wano kumpi mu kkubo akola ki ampita kati zibadde saawa 5 ningamba Fiona tiyakomyewo kuba yasula mu nnyumba ye ne baganda be nange nsula mu muzigo gwange n'abaana nenkuba ku simu ng'ekaaba naye tagikwata nze ninsirawo mu nnyumba kati ebukedde ku makya ninsituka ningenda wa ku mulyango gwe basulamu ne mbayita namu n'agamba maama Fiona tiyakomyewo ningamba genda wali wansi olaba owa Kibazo Fiona gyangambye gye yalaga mbadde ndi awo ng'abavubuka bayita kukuba ati Fiona tumulengedde mu kkubo baamuse simanyi kyakati omusajja kyeyavuddeko kutta mwana wange sikimanyi kuba ye omusajja kuno gw'abadde ayagala nga buli omu akitegeera nti Kibazo ayagala Fiona kuba buti abadde agenda kuweza mwaka ng'ali kuno. Ejjambiya eyamutemeddwa ya mukulu Kibazo niigiina ziri mu nnyumba ya mukulu Kibazo nga zijjudde omusaayi ne mukulu Kibazo talabikako. Ettemu eryo tulivumirira mu kitundu nga kino ekyabugereka tubadde tumanyi abasenze bwe bajja baleeta nkulaakulana so si kutta. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.